Lw'Amazuukira ku kkanisa ya Kushantefuka Mengo mu Kisenyi olwaleero olukutte olunaku olwokubiri nga luyinda okuva lwajjiddwako akawuwo olunaku olw'eggulo. Abantu bwe batyo beeyiye mu bungi mu kifo kino ng'era wabaddewo okusinza n'okutendereza omutonzi. Olwaleero ng'ensejjukira olunaku lwa Yesu Kristo lwe yakomererwa ku musaalaba, omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda abuulidde abakkiriza ku bukulu bw'olunaku luno olumanyiddwa nga Good Friday. Say it louder, Good Friday. Kirekane Good Friday. Tell somebody today is my Good Friday. Good Friday yange. And let me just give you a little bit of a background that made it a Good Friday. Today is the day when our Lord Jesus Christ was not only arrested, not only bruised, but also crucified on the cross. Because of my sins and because of your sins, so that you can get your deliverance, so that you can get your freedom. Prophet Ebenezer Akonayo okuva e Ghana bw'abadde akulembeddemu okubuulira mu kitundu ekisoose eky'olukungaana olwaleero annyonnyodde amaanyi agali ku musaalaba ssaako n'engeri Yesu Kristo gye yeewaayo okufiiririra abantu olw'ebibi byabwe. Era omusaalaba nagwo era gusobola okukiikirira oba gukiikirira okuswala. On the cross he was humiliated. Ku musaalaba yaswazibwa. The kind of humiliation you and I are supposed to face, ekika ky'ekiswalo gwe nange kye tulina okuba nga tweŋŋanga, Jesus came to face it. Yesu yakijjawo yakyeŋŋanga. Hallelujah. Hallelujah. And so this is why you must be able to treasure what he did for you. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said now onera agamba nti Kristo okufiirira omuntu kiraga omuwendo gw'obulamu bw'omuntu, so nga ate abakkiriza abakubiriza okukozesa ekiseera kino okusonyiwa abo bonna abaabasobyako, olwo nno nabo basaanira okusonyiyibwa mu maaso ga Katonda. Nti wova wano waero nga waliwo omuntu eyakunyiiza, omuntu eyakola obubi, naawe genda omusonyiwe, kubanga Kristo Yesu yatuteresa obuweereza oba omulimu ogw'okutabagana. Hallelujah. Amen. Look at somebody by your side and tell the person, tell the person, forgive me if I have offended you. Hey, tell somebody, forgive me if ever I have offended you. Tell somebody, forgive me. Tell somebody, pardon me. Hallelujah. Olunaku luno lugendera ddala mu maaso n'okuyita mu kusaba kwonna okuyita mu kiro olunaku olwaleero, so nga ate lwakukomekkerezebwa ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogwokuna.